Sheikh Musa wenzijukiramu ku ngendo zange ez'okusoma elimu kuba nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti bakadde bange wallahi berekereza buli kimu. Sheikh Musa netukulira mu famire nga abantu yani balaba singa ebiba byansi bazadde baffe basobola kubituwa n'abazadde ne babaako gye batusindikanga ewala. Njukira kyali kiro kimu maama ayinza okukwata kyakijjukira kinene nefe abana tetwerabira. Bantambuza essaawa zaali nga zaali mwenda ogw'ekiro nga bantwala ku baasi genda kukwata Qur'ani. Sheikh Musa nali nkaaba amaziga nga ndaba bandeka ewaka nali nkyali muto wallahi, naye nga gye bantwala Sheikh Musa simanyiiyo, yani siina be nninayo baŋŋanda baaki. Taata we yajja okunnambula kino ekigambo kye nzijukira kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba olaba amazima gali nti nkwagala naye sina kye nsobola kuwa okuddako kino. N'aŋŋamba nti osokosingawo kati abazadde ebigambo oyinza okuba nga omuzadde ali eyo nanoonya ebigambo byabuulirira nabyo omwana ayitabirabo. Kati mbadde nsaba abazadde abali eyo ebigambo bino tubitegeere, tomanye naawe oyinza okubigamba omwana wo ate enkeera nabeera nga ajja kubeera wano ku ntooza lediyo biraali nga Sekamahadi abinyumisa abalala nti taata wange, kuba taata kitiibwa kinene mu nsi muno, maama kitiibwa kinene. Katuga nti oli ne waabeera tubadde tutambula butambuzi laga naye taata wange yaŋŋamba ekituufu naawe osooka n'olumirira si buwe yeyayogera naye oliwaga taata wange yakola ki ekituufu nze nsooka n'empulira taata yagamba ki niwaabeera si taata wange naye oli naaga nti taata yakola ki. So insha Allah abazadde ebigambo bino bigambo birungi ate nga bitugambibwa omwalimu. So insha Allah fenna bisobola okutuyamba enkya. Barakallahu fiikum. Wallahi yali nasiha mu bbanga eryo nalaba taata tanjagala ye mazima kubanga nga ndaba byayogerako ndaba bbiri wala ne byayogera. Yaŋŋamba bw'ati, yaŋŋamba nti yajja nannambula kuba yajjangako ku ssomero. By the way ku bimu ku byewuunyisa n'ebirala nze nasoma ne taata wange wallahi bwe yantwalira Sheikh Musa kino ekigambo kiyinza okuba yani abantu bayinza okulowooza byakusaaga. Nze taata wange yantwalira okusoma eddiini naye bwe yatandikira okusoma taata nga bamwatuza wali eri alifu ba taatha anange nkwate wali daasu ya Qur'an. Taata wange kati mbuulira emyaka egyo gyali myaka emeka woyatulira ne kitaawo. Naye ye yasomanga jjukira yansomesanga ate nga alina okuddayo agenda anoonye ssente ate ezisasula fiizi ate gwensomamu. Egamba ffe okusoma tetukufuddeeko mu ffe tetukututte nga kikulu osoma eddiini ya Allah. Wano wenjagala abantu bafireko ekyokuyiga nti okusoma wallahi la udhuru biljahali, wallahi tewaliwo kyakwekwasa mu butamanya, tewaliwo kisonyiisa, tolina kisonyiisa ku butamanya. Naye abantu kye balina okuba nga bamanya nti al udhuru qabla al mawti maqbul, ekisonyiisa ng'okyali mulamu kikkirizibwa naye wonaafiira tewaliwo kyakwekwasa nakisonyiisa. Sheikh Musa yajjanga n'asoma nga wegambye n'andeka n'agenda n'anoonya fiizi. Yankwasanga abantu abaali ab'amaanyi Musa nga tebanzikiriza, Sheikh Musa nga tebanzikiriza kwetaaya yadde kuzannya ngawo ndigambye omwana wazannya. Naye ebigambo byenjagala mu bigambo bitono Sheikh Musa tudde ku mulamwa gwaffe era nga wogambe njagala abazadde n'abamu bakifunemu ekyokuyiga oba oli awo nabo basobola okigamba abaana baabwe. Naŋŋamba nti nkwagala naye nnoonyeza ekyobugagga kye nsobola okukuwa mu ssente zonna muzeeyizi yali alina oba ne zaalina mpaka nakati. Wallahi nalaba okunkasuka mu ddungu kyekyebbeeyi kyasobola okumpa. Naye kyenjagala yaŋŋamba nti emyaka gidduka ogenda tuka ekiseera ng'ogamba kale singa nkyasobola okufunayo kaccansi nziremu ntuule nga bansasulira busasulizi fiizi nsome naye ndaba nga byakuzannya nga nze ndaba emyaka gye ndiko nali ndi myaka 11 iyi ate ngamba mbu nkozesa bulungi emyaka kyantuka ekiseera nga sikyalina kakisa katuula nga ndaba emyaka minene
wallahi Sheikh Musa olala emyaka gye nnina ngamba singa wabaawo wensobola okwesibira nnejjeko byonna byonna bennanziremu ntuule ensome nandikikoze tekikyasoboka edduniya edduka obuvunaanyizibwa nabwo kati bwe buli notula nga weetaaga okuba ne famire naawe eyiyo ali naawe otandika okwezimba kakitegeeza nti okukozesa obudde bw'oba olina ne chansi gy'oba olina wallahi kyabbeeyi era abaana bonna abampuliriza bannange muzadde wabanga afuddeyo okukuwaayo ogenda osoma bannange tuukiriza obuvunaanyizibwa oba osome wallahi eyo amaana yenga yo omuzadde amaze ojjajjako nze right now Sheikh Musa olwaleero wenneesirwaza nenkola ebyekisiru wallahi byange taata wange talina kyavunaanyizibwa ku byange byonna byenkola olwaleero oba maama wange bakola ogwabwe eyese naye twebaze Allah olw'obusiraamu ate era ne Allah okuwa abazadde ng'agisaazi ne ajazi ekyo nakyo kyengera kuba wallahi nijjo nakyaddeko mu maka agamu abaana bali myaka 9, 12 naye ng'omwana wakasente wenziri naye ng'omwana akutolera salaamu aba tannagimalayo n'agiddamu kati gwe gyogambye gyogereddemu taatawo gyakuwerako wasiya Allah tabaraka wataala tukulire shekhe ekigambo ekyokubiri abasajja abali myaka olwaleero abamu balina myaka gyaffe saawa zino abalala abasajja bakulu abalina eŋŋombo egamba nti ffe bazadde baffe tebatufaako ekigambo ekyo obawaayo mubaka ki oli nga ye teyeefuddeeko awulayo ekigambo kyayogera ku lulimi lwe ffe bazadde baffe buli lwalaga ffe bazadde baffe gurupu eyo nnene naye oyinza basiririrayo ntanda ki wallahi Sheikh Musa Allah alinanga akutunudde mu kifuba kyange ekyo kintu kyembadde njaala okubeera nga nzizaako ebigambo nga bw'okyogedde taata wange kenyini yakyogeranga yaŋŋambako lumu nti nze taata wange yaŋŋamba nti nze taata wange teyatusomesa ddiini naye nakula eddiini njagala nemmanya nti obusobozi ewakati bwaliwo obusoma eddiini era baira yaŋŋambanga nti yakolanga nga yeetikka amatooke okugenda ew'omuwalimu amusomese amwatuze alifu ba taatha n'alaba nga mutuufu sente tezimala ez'okusoma ate akola nnyo n'agamba wallahi kankole wendifuna sente wallahi ndisoma ilmu wallahi wa ala niyatukum turzaqun haji weyakola sente omusajja oyo Allah amusaasire amusonyiwe byonna byonna ebyomusobako ate amuwejjana Sheikh sente zeyasooka okufuna yatandika kunoonya wa waatudde asome yengayi era yaŋŋamba n'okuŋŋambako ekigambo kyo yaŋŋamba olaba nze ntambudde ensi nnyingi yaŋŋamba ntambudde ensi nnyingi naye mu bintu ebinnuma situlangako ne nnejjusa nti lwaki saasoma ku hawayo ku nsi zatambuddemu ezukka mu 10 naŋŋamba sejjusangako lwaki simanyi hawayo naŋŋamba naye buli nsi gyentuuseemu ŋŋamba kale singa nnali mmanyi eddiini singa nnali mmanyi obusiraamu bwange naŋŋamba nti naawe gwe kenyininyininyininyini kolako kyosobola wozuukukira n'otegeera nti kino muzadde wange teyakimpa lwaki gwe tokyetuusaako kwenga ggwe kubanga abantu abasinga obungi bafuddeyo ku bintu ebisinga obungi taata w'ennyumba gy'osuulamu yakikuzimbira wamubuuza akeedi gyalimu edduuka kitaawe ye yali kupangira kapito ye yamukuwa oli afaayo naga asijja kubeera nga siina mukyala ne bamusaba ebintu ng'akimanyi taata yitamina ate n'alombako ne gureedi y'omukyala twalina okubeera naye era n'amuwasa ekyo tukirese oli n'aga nti neteekwa okuvuga emmotoka n'agirwanako n'agivuga naye ebigambo ebyo tulibagamba mu mutima omusiraamu tetulina gwe tugaana okuvuga mmotoka tetulina gwe tugaana kuwasa mukyala mulungi mukyotala muswayiri
tetulina gwe tuganye naye wamma kyetwagala essaawa zino oba kyetugezaako okujjukiza nti nebino nabyo byaffe omusanyuya lwaffe mujja ffenna tuwulire waki wamu so kati n'ebigambo bino okubiyiga n'okubisomesa abaana naffe okubeera nga eddiini tugiweereza byonna bijja kubeerawo naye nga tusoma eddiini ya Allah tabarakallahu fi Sheikh Musa tugenda maaso ne programu yaffe mbadde nsaba muzimu ku ntanda zemba nsibirira ku radio kuneeno tomanya omuntu ayinza okubeera eyo n'akiwulira n'agamba nti nakiwulira ku muvubuka oyo nebeera nsonga ensabira ku dua Allah nga nfudde nsebo Sheikh Musa era sebo nkusaba twerabiranga okunteeka mu duwazo sebo n'ompadde wasuye eyo nange njikuweereza amina ya rabbi na buli muntu yenenenendo omuntu yenna gw'oyagala ikirizanga nnyo omugamba akuteekengako mu dua tomanya oyinza okubanga gwe Allah akyaganya okwanukula olw'ebimu oba ku mbeera zo enkolagana ne Allah ne Allah n'asumululira mu mulala okusinziira ku mbeera ye n'enkwatagana ye nani ne Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Musa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obintu Allah byeyamuwa nga tugambye nti nabbi wa kitiibwa gye tuli Allah yamuwa kye bayita jawami'ul kalim Allah yamuwa kye bayita jawami'u al-kalim Allah yamuwa nti ayogera ekigambo kimu naye nga kirina amakulu mangi era byebimu byagamba nti fuddiltu ala sa'iri al-anbiya'i bi khams nabbi yagamba nti Allah yansokulumyaze ku bannabbi bonna n'ebintu biteka bitano mu bimu ku byeyamuwa ab'ekitiibwa byenjagala okubeera nga mutegeera nabbi wambe Muhammad sallallahu alayhi wasallam baida Sheikh Muhammad abantu beetaaga bamanye ne bineene ekyebbeeyi nti okubeera obeezi ng'oli mu bantu ba nabbi Muhammad akawero mu ngalo okubanga gwe oli mu bantu ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawero mu ngalo kyabbeeyi wallahi era bye bimu ku byengera omuntu butasobola kubeera nga webaza Allah n'obikoowa era buli wobeera awo bannange tuyitirize nnyo okusalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama otudde otambula okola ki gamba Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam era Sheikh Musa nze bibimu ku bintu byembuulira maama wange buli kaseera ne mugamba nkwegeyidde maama wange nyamba yitiriza okusalira ku nabbi Muhammad kuba kyekyoyina kyosobola okukola bwekyo no ku ddiini eno era okusabiramu uko Allah abeere ng'akola ng'akwanguliza naye kyenjagaddemu nabbi Allah yamusukuluma ebintu bitaano ku bannabbi abalala bonna mu byamusukuluma yagamba nti an-nusra bir-ru'b Allah yamuwa okuwangula mu kutiisa nabbi yawandiikanga ebbaluwa nga eba etuuka butuusi ku mukulembeze nga yatidde dda nga yakankanye dda ekyo Allah yakimuwa nekyera Allah kyeyamuwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yamugamba nti Allah yamufuulira ensi eno yonna enena ngeri tahara wonna wonna ensi eswala wekusanze ogisalirawo naye mubira byemjagadde nyo Allah yamuwa jawami'ul kalim ekigambo kimu nga mulina kutuula mutegeere kitegeeza ki mwenna nno okitegeera nga bona bebuuza ya Rasulallah kiki kitegeeza ki ayina omusajja bwe yabuuzaako n'amubuuza nti nno taarif alhuma omanyi omusujja nga bawarabu naye ngaomwarabu tamanyi kyebayita alhuma nabbi hadithi n'abalaga nti nno nti ng'abalaga nti nno enkola bwe tejja kuyimirirawo okugjako nga ayina byalaga nababuuza nga kyemwalimu nti bayita القتل وكتنغنا نيغا ورا بايتي باتشولي انا كيتش كامبي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثي جنجا غدا okubeeranga malikiza nayo Sheikh Musa mu kufunda bwe budde nabbi yagamba nti mu hadith mu Allah yamuwa ebigambo Allah byamuwa bisengeke nabi sallallahu alayhi yagamba nti yagamba bwati nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayine duwazi yayigiriza abantu n'atulajanira tubeerenga buli muntu yenenenena yeetaaga agiteeke mu adhikaari ze ez'okumakya n'ez'olukyi n'ez'olweggulo lwaki ab'ekitiibwa Sheikh Musa nabi sallallahu alayhi yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. سبحان الله. شيخ أريد اللي قام الشيخ موسى